omusajja namulumba Dennis ne mwegera mga mwana byonna mwana ebikoze naye nkusaba kino ngambira ku bakyali bammwe bakole ABCD nja kusirika niyo bagana sijja kusirika. You understand? Wemba nimba naye wuyo wali ayogera basikimuntu situngako mu inbox ye ne gutomanyi kasiriwe kiruma ng'omuntu omukoze ebirungi bingi n'ekintu n'agantu weakness ya Jacob eryakyo mwana we okisegeera naye nga si ye weakness yange nze kyanumye bonna ebintu bina byandibaddewo naye tiyandibadde ye kola kyeyakola kubanga ate n'obuzibu bwava ku ye tebwava ku nze najja nga middleman eyakulinga embeera nenfuuka ekizibu nenfuuka omubi mu bantu nti nze mubi ntina Jacob ntwala ebivulu ebyobwerere nga simusasudde Jacob naye omutuuze olyoka ojje wange ontuuze kasiri madam Jacob naye saba kubuzeeyo ekibuuzo kasiri nnyo Kaiyz okay kakati omanyi Jacob ekintu kyoyogerako wakulanga gwe ng'olwana entalo zo nga tozijja nga tolekera muntu wiini okitegeera ffenna twaliko mu mbeera eyo naye naliko mu mbeera eyo n'ebiseera ebyo Jacob kakubuli ekintu kimu kye tuyinza okubuusa amaaso oyinza okuba walwananga entalo zo nga ggwe naye wali walinanga less to lose olwaleero olina muwala ogwoyagala ennyo ng'ebamuyisaamu eggaali kikuyisa bubi olwaleero olina obuvunaanyizibwa obw'obukulembeze gy'oli nga nakyo olina okikuuma olwaleero ojja kuba n'omukyala ng'omuyina ewaka olwaleero olina ne respect ne level abantu abajja mu bino ebintu ebya media na biki kwe tukulabira okitegeera kati oli Jacob yalwananga entalo ze street nga talina kyakufiirwa n'ono banjawulo simanyi oba kitegereko kasiria era Jacob njagja kyembadde njagala okubuuza kati gwe bw'ojja n'obangamba bw'ojja n'obavuma ngamba bw'ojja n'obavuma ng'osigadde obavuma omwana bamuvaako oba era nabo basigala bamuvuma nga bakyazza nze bannaye katono navuma omuntu tavuma Jacob awa submission naye Jacob kikino Jacob leero okoze statement nze ngaze ate verifying ebintu bingi bulijjo bye tukuta nabyo ne mutugaana okwogera ogambye oyogedde oba obadde ku mukutu baguyita oba hard question oba hard biki nti ate n'oyisaamu omusajja omusiraamu Alpha Times nti kikimaani kati ekyo ekintu oli kimuggyako nedda amazima nedda ne wano naakyogedde n'agamba kikimaani waddala Alpha Times mukazi we mumanyi akolako naye kati yo statement tuli verifying etya nga bye bimu kubirwa ebyali bijja ku Kenzo obusungu mu 2015 Jacob njagala ojjukire ekyakubya kasuku mwayimirira na muyimbi ontegeera ng'abamawulire mwenna mukola ku station of course obutawo bubaabamu naye ffenna kye tuli mu kusaba wano nti Jacob cease fire olunaku olwali okulembera abantu abasoba mu mitwalo 5 ontegeera oyinza n'ogenda ku bwemupi Kawalya nze bwe ndowooza Jacob entalo tuzibaddemu gwe kennyini byongamba Kawalya luno tululeke si gwe kennyini Jacob Kawalya tumuleke Kawalya nze yagamba nti ceasefire era nze omu ali mu lutalo luno kyova ndo olutalo toyina duyingira nkwate lukwatako nze era ndabalulabe oyina ddulaba nga wenyini okitegeera toyina okukola kati lwaki wali ogamba lwaki wali oyagala neetondere kiri ekiwala ekyatusiba igwe Jacob ogwe kennyini lwaki n'ompita nedda nange ekyo ekiwala nali era kyova nagaana kati nawe kyoliko Kawalya kino kyawufu ku kikyo kitya kino kyawufu ku kikyo kitya Kawalya kino kyawufu ku kikyo njakuba mu inbox sijja kiteeka wano naye nga meeya badde nsaba ekigambo kya kikimaani musiraamu osooka okimuggyeko musiraamu ki Alpha Times nanga nsooka nzijeko byantaddeku ebitali bituufu
Jagala wulira ku Dennis. Temuseka ekintu ekyo kibi. Kintu ekyo kibi. Naye ng'ebyaddala nze jankojje ku bondabira ddala nga bannaye olutalo tulubona ne tuwaayiriza ekigambo ky'ekyemaani Musajja w'emagere kyamutwaza ku myaka 10. Muki. Tomanyi magere baali bamulinnyamu eyukke emyaka 10. Bamulinnyamu eyukke ng'akoze eki? Yayimba Yali kikimaani. Nedda yayimba. Kikimaani. Yakiyimba bwemba. Kati ate kubanga jjukira ezo emboozi zibaddewo. N'olwekyo n'ogamba otya? Nsabajja n'ogamba otya? nga mukulu waffe sizinga fire buli omu asizinga tambule New York bangambye yatandika okukola. Omuleke buli omu atambuza obulamu. Nze bannaye nina emirembe gye nfuna abayimbi tebategeera. Nafuna emirembe nze n'ondabako kati mu vidiyo ngezze simanyi na mukasa. In fact, Mukasa yani. nze kyendabye wano kiri kimu. Uncle Jacob tajja kusizinga fire because naye otalabika alwagala. Ayagala asigale nga trending because era kimanya abamawulire baagala. Ayagala bajje nga bamubuuza ku Kenzo abeere nga amwogerako buli ssaawa asigaye because bw'oba nti baavuma omwana nga gwe tekisinga okukuluma ng'otugambe wagamba Dennis baliko vuma omwana ate gwe n'ovaayo n'okola statement ennene bwetyo n'ogaana ogi withdrawing nga naawe ogiraba nnene so kiba kitwewuunyisa nti maybe gwe bino bye tulaba mu lutalo by'oyogerako byawukanira ddala ku interest zo ez'olutalo gwe interest zo ina ndala nnyo mu lutalo luno n'okusinga bano abalala kye Mukazi kigwe. Fikiravu ky'oyogedde sooka okisazeemu. Kawalya mukazi kigwe oyogerako gwe twali twagala ddi? Lwaki olimba gwe Kawalya? Temutandika bintu byakweyasayasa wano. Lwaki Dennis mukkiriza kwogera? Dennis tugenda mu ayogere. Kazi gyewo kano tuleete Dennis ayogere. Ne Jacob oyo. Abantu abaagala Mako agenda kujja bannaaye. Jacob oyo ekintu ekyo kyabaawo omulundi ebintu ebyo nga bitandika butandisi. Jacob nze yakubira essimu walina ku mpewo negamba Jacob njagala kwogera naawe. Nembagamba nti nenkugamba mwembi muli baganda bange. Kenzo muganda wange, Jacob oli muganda wange. Nenkugamba sizinga fire. Ng'ebintu ebyo bitandika butandisi. Jacob n'ongamba njagala Kenzo aveeyo agamba abaana be balekerawo okubanga bannumba. Jacob obadde mu zonna gurupu za big talent tewaliwo n'emu Kenzo gy'alimu. Kituufu oba si kituufu kwezeza abafans. Jacob njaganga Jacob kwali mubuuza Kenzo waliwo gy'alimu. Kenzo taliiwo n'emu gy'alimu. Mwezo nange wano wenkubuliza Dennis sooka olinde Jacob mala okuwa submission. Wenkubuliza Dennis abantu banvuma tabamiitinga tabamanyi. Anti sooka olinde Jacob. Nsaba nze sizenze ku questioninga oba kola ki. Nzo manyinze ekijiiko nkiyita kijiiko sikatiyo kato. Mwenna saidi zammwe nzimanyi. Kati ebintu obwo byabaawo Jacob ne mugamba jawo ekintu kyentera okukozesa. Balinga small gods in some people's life. Nti ekintu ekiba kigudde ku Kenzo omuntu yenna ajja n'amuyingirira nange nkulya bufi. Wojja n'omulumbira nja kulumbirawo. Jacob ne mugamba nti bano abaana okimanyi gurupu y'aba abaana bayitirivu nnyo. Jacob gwagenda okuba nti abaana bagenda kuvumiramu ebintu bingi ebijja okuba nga bikuluma. Lwaki ebintu ebyo tobivaako n'oba nti gwe tobaddamu kirabe bulabi. Nangamba nti ye Kenzo aveeyo agamba abaana be balekerawo okubanga bannumba nga balumba n'omwana wange. Ne mugamba nti Jacob naawe mwennyini okimanyi Kenzo kino ekintu yakigambira omuntu yenna avaayo n'amulumba. Ffenna ekintu kye yatugamba omuntu yenna gwe muwulidde nga mbuuliddeko negative thing
n'okukingamba temukingamba ebintu ebisinga bibaawo ne Kenzo n'okubimanya abatabimanyi ekintu kye yasooka okoowa yakoowa that negative energy era bw'ojja ng'omubuulira nti waliwo ekintu bwekiti ne bwekiti waliwo kye bakuwandiiseko bwekiti ne bwekiti agamba ebyo bireke bibeerenga bwe biri so Kenzo talina kikyamanyi ne kwenisa bw'olaba bino ebirosima alpha times biki I'm sure talina kikyakimanyiiko tayagala biweera ddala yadde time Jacob ye ekisinga okumuluma nti abaana abamubeera okumpi Denesi mugana wange Denesi olimba naawe Jacob Serimba sokoli malo kumalayo submission abantu gweshogamba abantu abamubeera okumpi Denesi soko okuliriza omwana yaze ku Galaxy n'agamba ekyanyiza Jacob ba mu masho ya Fort Portal Jacob yali tayagala kuwa baana bakubira Kenzo eye mboze eri sensitive nnyo y'abantu abali mu group omwenda Dennis Moli nze mwendi ambassador Big Talent manager Beta Kenzo Mali eye mboze eri so sensitive nnyo tali muntu amanyi that kind of language because tusakina machaku ngamba Dennis nti omwana yaze ku radio n'agamba nti ekyanyiza Jacob Kenzo yamumasho ya Fort Portal simanyi because Jacob yagala kuokyayo baana yagala kusasula baana ninga Dennis okimanyi nze yakola Fort Portal nze yasasula n'aba byonene byapendinga nze yabisasula kati muntu ki alisi ayinza tukwogera ekintu ekyo nga tekivudde mu Big Talent kati ekitegeeza ky'oli mu confirming nti ge yawadde ge mazima which means anti ge mazima uliriza statement yange statement yange yagambye bw'ati ekyanyiza Jacob ba mu masho eya Fort Portal nti Jacob yagaana yagala kusasula baana Kenzo bakozesa oli statement eyo fenna tumanyi nze naawe nti abaana ba ambassador Big Talent nange benna bakola ebivulu mu Big Talent as a master wali olina okusasula bandi ya Kenzo olina okusasula Kenzo ne sound ya Kenzo teriyo omuntu ali outside amanyi kintu ekyo kati bw'aba yenga yavuddeyo n'agamba nti foto ye yavaako obuzibu which means tewali wani yakimuwadde kuffe bw'oba ng'ogamba nti si kituufu buli kintu kyonna ekibaawo Jacob ogamba nti Kenzo yafeedinga bano abantu ebintu nze Jacob okimanyi sikyakola na Kenzo era sikyabeera naye naye nze Jacob gwe ne Kenzo muli baganda bange Jacob bwe ndaba omuntu ng'ajja aleeta false information about yo nja kuvaayo njogere nze sirumba abantu nembaawo kujja kuleeta mazima nza buli muntu wano abasinga abamanyi mwali mumanyi embeera ne Kenzo 24/7 ne kati muyinza okumala n'emyezi ebiri nga temundabye with Eddie naye oli muganda wange ye ya making the person that I am today Jacob oli muganda wange olina bingi bye wangayidinga to be the person that I am today all in all Jacob bintu byonna bituli mu kwetooloola nti biki Jacob nze kye ngenda okusaba era nga ndi wano nga bwe nakikusaba Jacob abaana abo bangi nnyo nga bwe nkikugambye nti abayimbi abasinga let it bebe cool kaabe Bobby Wine ebintu ebisinga abatabimanyiiko naye bafaani be woofiirayo n'omulumba tebagenda sirika bagenda kuvuma ebbanga lyonna Jacob bino byonna ebintu okuddawo nti biggwe Jacob ekintu kiveeko Jacob ekintu kigenda kati mwaka gumu n'ekitundu lwaki buli kaseera tubeera tukizza nti Jacob bwe bakuvuma nze nange eno gye mbandi ebyaddala kibeera kinnuma oli bulaadi wange n'abaana abo toyina ngeri gy'oyinza bakontrolinga temuvuma Jacob bali oli Kenzo naye bamulabanga katonda waabwe toyinza kuvaayo n'obaako ekintu ky'omwogeddeko nolowooza nti tebagenda kukwambalira that's one thing that you should know Jacob ate bino ebigambo nabikunnyonnyola from the beginning abaana abo tebagenda sirika Jacob ebbanga lyonna wali omaze nga osirisa ebintu bino wabivaako waliwo omuntu eyavaayo n'akusoomooza n'agamba oba kankoleki ekyo bula buli muntu agamba nti eno eringanga diversion buli kaseera munaakireetamu episode nti kati tuleese episode 2
kati eno episode endala anti ndabye waneno waliwo ababadde waneno nga bassa mu comment section simanya eyo diversion yoiki Jacob ebyo ebintu nze Jacob nze kyengenda nazo kusaba nze nganze nono alpha times obadde tolina kuddawo omwe gundi singa tetulina ku mulamwa guno nti gy'onaaviirayo era nojja n'otandika okwogera Jacob bano abaana obamanyi kuba naye wabalimuko obamanyi bagenda kuvuma wangi kyenjaga okubuuza njaga yes or no alpha times byayogedde bituufu si bituufu Alpha Times ebigambo byayogedde era obutakkaanya bwaliwo ku bintu bya shows omulamwa gwe yaleese ogwa shows mutuufu nkiddamu Alpha Times byayogedde bituufu si bituufu anti ye show gye yaleese Jacob ekintu kino nina okukissaako okunnyonnyola ye show gye yaleese eya 40 teyali show ya 40 naye ng'ensonga Jacob ezaavaako bino byonna era zaali ensonga za shows ze zaaleetawo obutakkaanya bwammwe twakubuza ekirala ng'obuzibu buva ku nze buva ku muntu mulala bwali ku nze Jacob mwenna baabagattira wamu mwenna buli omu yalinawo ensobi ye mwenna ne babagattira Jacob kankujjukize message eyaleeta obuzibu obwo mutandika okuyomba oba oli yasindika luyimba mu gurupu Kenzo n'abagamba mwe temumanyira temulinaako nekiki muba mungamba temupromotinga nnyimba olumala nga mujja nti mwagala shows obuzibu awo si bwe bwava ekintu ekyo wekyava byava ku bintu bya shows mpuliriza bulungi Dennis amazima ogamanyi jaso yagadde gabikkiriza bubikkiriza eri mugabikkiriza fena twali tusirise nga soogera ambasada n'avaayo n'ayogera weyavaayo n'ayogera musoza n'ayogera nzire njja ne mubuuza lwaki fena otugatta mu mistake y'omuntu omu naddamu n'ayogera si bwe kitwe kyali bw'oteera bwe wajja n'obuuza kakati njagala ombuulire nze mba ntya nannyini buzibu ng'omuntu yavaako buzibu no yali ambasada sinze asaba nasho ambasada ye yajja ng'asaba sho bwe yajja ng'asaba sho Jacob engeri gye wayogera Jacob olinga ng'omuntu gwe baali bapise Jacob nga gwe kikutteko nnyo wajja n'ogamba oba waze ne Kenzo olinga nga atufudde abaana bo biki n'oteekawo ku voice note yali mpanvu they and then n'onyigirawo ne left nga tolinze kuwulira ki family Jacob tuli family okimanyi ebbanga lyonna tubadde family bwe wagira wajja n'oteekawo statement yo nga ya busungu they and then n'ova mu gurupu bagatta mwenna wamu Jacob okimanyi biki ebyali bibaddewo mu shows ezo neyo information Jacob yaffe ya munda ate anaawe ekirungi ebbanga lyonna tovuddeyo nejjeera n'ogyogera I can give you credit on that so ebintu eby'omunda tuleme kubissa nnyo ensi ebenga ebimanya Jacob ekintu byonna ebyabaawo naawe ensobi ozimanyi Kenzo ekyamuleetera okuba nti yanyiiga shows yali yakamala okubawa shows okubawa nti gwe tegeka wano it wasn't even like giving mwasasulangayo consent twasasula sente twasasula sente sigamba twasasula ku sente twasasula sente mwasasula sente neera nga Jacob in real sense nawe okimanyi sente daze mwasasulanga si Kenzo zayimbira ku gundi ezo ayimbira sente meka yabalekerangamu Jacob yabalekerangamu you have to believe me ayimbira sente meka kyekibuzo kyekubuuza Jacob tetugenda kuba mwayimbira sente meka Jacob nze kyengenda okugamba kiri kimu yabalekerangamu kubanga muyina emirimu gye mwamukolerangako era kyova olaba ekyamunyiiza okussamu statement eyo kyali kya luyimba mulemeddwa promoting oluyimba ate kati muli mukuŋŋamba nti mwagala show ndala Jacob n'ossaamu ekintu kyali kya busungu nnyo then you left ngenda okulaba just after one day Jacob nkulaba ku TV oli mu kwogera kino oyogera kiri Jacob nekkubira negamba Jacob ebintu bino tebyandibadde bwe biti
oli kyali wange nno Jacob owaddala era nze kinnuma nnyo nze kankikubu Dennis nangoli kyali wange naye toyogedde mazima. Toyogedde mazima. Era sikumenya Dennis. Wulira Dennis sikunenya butayogera mazima. Nsobola okuandastandinga. Sikunenya butayogera mazima. Nsobola okuandastandinga ng'omuntu. Jacob yogeranga amazima. Amazima makulu wakati kubanga gwe ne Katonda omanyi amazima ko. Jacob omukozi gw'ogamba there is other issues. Omulama gwa sho guba gufudde singa guba nga tugenda kwebuukira bwebuukizi at least we tuba tusobola kwewuliziganya tugende twebake kuba nakyo kikola naye kiba nga teri asobola kukola gundi kukola submission n'agimalawo nga twebuukira bwebuukizi then eno live foundation kwe yazimbirwa beefudde kwa kyemba nandisuubidde omuntu osobola omuwuliriza kubanga Jacob obwedda atugamba muleete Dennis ate Dennis azayogera ate tosobola ayogere muleka ayogera amaleyo then omuddemu tuwega tusobola okuwuliziganya obuzibu kasirye obuzibu buli bumu ekindiko ko tekikuliiko bwe wali obuzibu ekikuliko gwe wali just omuwuliza atamanyi nsonga weetambula nze ne Dennis tumanya amazima agaaliwo kati gweyagala nsirike omuntu ayogera ekintu ekitaaliyo kasirye beera naawe muntu ali serious naawe ati gwe amwesise okukkiriza kintu wulira buladi wange nanti Dennis tasobola kwogera kintu nga si kituufu nekikkiriza nti kituufu tekiriiyo sisobola kusirika ng'omuntu ayogedde ekitali kituufu nti nsirike kubanga nze naye tumanya amazima bwegaali. Jacob mbadde nsaba moderator ndabyeko wano fake love gw'obadde ogamba nti fake love ki osobola okukkiriza fake love naye ne bamuvayitingako ku gundi eno blood Dennis blood Dennis wange sebo omanyi nakula buntu bulala nganze omuntu fake love gye natandika ne Kenzo tamanyiiyo ompulira Dennis waki nkuwa respect because tompisanga mu maaso n'omulundi n'ogumu nange sikuyisanga mu maaso n'omulundi n'ogumu Dennis oyinza okuba nga walina obutakkaanya nange oba naawe omuntu omulala ne sivangayo kwataakinga n'omulundi n'ogumu nze Dennis nze Jacob osooka osimbiwa obadde nsubmitinga kintu kyange nze nve ku live yamwe ŋŋende okusaba kintu kino kyokka nze sina buzibu nammwe nze kyensaba kiri kintu ekyo kimu nti bw'oba mwasayiniza omuntu omupya oba omuntu wammwe mumuwulire amazima amatuufu ddala okuliyetinga amazima amafu kubanga nayogera amazima amafu nja kuvayo neewolerezeeko nga nze omuntu sijja kusirika sijja kera makyo ganti nze yava ku buzibu bwa sho nga si nze yabuvaako nga ambasada big talent yabireeta nze nali sibirinamu nze nveyo nsirike busirisi ng'omuntu yatandika olutalo luno yali ambasada tiyali nze olwokubanga nze yali akulira akakiiko ako okuvayo kwewozaku ng'omuntu noga nti lwaki tugattikanga mu mboozi zooli naffe n'otutwaliramu ng'abantu abalina kye bakoze. That was my submission. Naye okubanga avuddeko nenyiga nenvaawo kati nze mbadde nkusaba Dennis kyenkusaba kiri kino oliwa big talent olibeera big talent ebinemenemene maamiina nze sikulinaako tabula nze kyensaba bwe mba mugera kukozesa media okunnwanyisa mugibulire amazima amatuufu kubanga nange nja kuvayo neewozeeko bwe nti musobola kera musirike nange nsirike asimpalida kijja kuggwa bwe munansirika nange nja kusirika sinze yagambye Alpha Times okunjogerako Jacob nga tonnava ku live kuno nange mbadde nsaba osooka ompulirizeeko eddakiika ng'emu. Jacob nze ekisooka ndi muntu asiima omuntu ne bw'oba wansuzaako busuza mu kaseera kange akahaso. Nze Dennis okimanyi bulungi naawe Jacob nakutandika emirimu gyange emirala gindi kati myaka 3 ne buli muntu bonna abantu abasinga abali wano eno bamanyi nti nkyakola ne Kenzo lwaba neetaaze nga siri bize nzija ne muyambako oli muganda wange yambeerawo mu kaseera akazibu kuba yanzija ku street kyova olaba nti bwe ndaba ngaaliwo omuntu amule Jacob okimanyi nti nze nafuna obutakkaanya ne Ede wakiwulirako ne tusooka ne twawoka ebbanga lya mwaka nga gumu n'ekitundu
waayo oluvannyuma lw'omwaka gumu n'ekitundu Jacob nvaayo nze nenzija nensubmitinga something bwe ndaba nga Jacob you're going side etali nti nandibadde ndi mabegawo nga ngamba ako kakyali kambwa biki naye nze siri bwentyo se bwe nakozibwa. So nze bw'oba nze ebintu nze ebigenda maaso mu big talent wallahi sibimanyi na kubimanya nebye nali mmanyiiko ebyemabega Jacob bwe ndaba ng'ate gwe eyali insider olinga ng'ate byotandise okujja ng'oleeta ng'obireeta engeri gy'obireeta si ye right way Jacob mba nina okuvaayo naye nze kye ngenda okusaba Jacob kiri kimu era omulundi ogw'okulala Jacob abantu abo banaavaayo ne baba nti oba bakoze ki Jacob n'ovaayo n'oyogera abantu abagenda okuvuma ebintu ebigenda okkuluma si be abali okumpi ne Kenzo Fiikiraavu ono omulemeddeko nti Fiikiraavu yakola oyo omwana okimanyi ayagala nnyo Eddie mu bantu abaagala Eddie Fiiki tayagala muntu awalampa Eddie kuba oli kwalya Jacob naye ne bwandibadde ggwe nga oli ye muntu gw'olyako abo bafikiraavu be ba admin bezo group ekyo naawe okimanyi bulungi naye leero temumpe ku birabo male yomba nammwe maama bwekiri ngenda maaso okulaba nti owalampya oli wajja ekyokulya Jacob tayinza butakutambaala okujjako nze omuntu nga nze Jacob nsobola nti ezo entalo sizirimu yadde n'akatono naye bwe ndaba omuntu yadde nze sekyakola na Eddie ng'oli mu kulumba Eddie nga ndaba ekintu nkiyinako Bwino then ekintu kye ntera okukola kiba kimu kubira simu nze temundabangako ndowooza ku TikTok live oba ki sikikola naye bwe mbadde mpitako bwe nti nendaba ng'omulamwa nnina kikyengumanyiiko ngambye kamale gayitirawo ndabe nze omusajja ono kasirye mulabidde ebbanga naye kasirye bayinza okuba bano n'okummanya bonna tewaliiwa mmanyi kasirye ono mulabidde analyst mulungi nyumirwa nnyo ebintu bye nekimanyi n'okummanya tamanyi nze Jacob ebbanga lyonna nsigadde silent nga bwendi Jacob genkubuulidde ge mazima Jacob abantu Jacob ebintu ebyaleetawo obutakkaanya Jacob ge amazima genkugambye okujja gwe kyeweekwasa kiri kimu nti oli omwana kyeyayogedde ekya show ye 40 kyo teyali show ya 40 n'ebintu ebyaleeta obutakkaanya between you people byali about the shows nenga tuva ku nze obuzibu bwenfunye ambassador wa Big Talent network yamulemesezza okujja waggulu ozi yanditubuulidde naye andabe Makko yadduse abambuuza Makko network naye yamulemesezza badde njagala kuwulira ku ntambi Jimzo Adeshi wandisebo makiriza bannamawulire okufuuka ba slaves n'obuteerwanako ki kyotegeeza bakolera mu mbeera mbi n'okumanyirwa n'okujoogebwa ani gwe bajooze ssebo lwaki bannamawulire temulina solidarity musazeewo mwasalawo okukozesebwa bukozesebwa nga condom nti bamala okukozesa ne bakusuula ebbali asooka oggyewo ekigambo ky'oyogedde ekya kondomu nedda sooka okizzeeyo sorry for that naye ndina ennyike ku mutima genda maaso nze Alpha mumanyi Jacob nasemba okumulaba physical twakola naye I think twaliwa bebe kulu eyo nasembayo okumulaba ku gagamiro yaye aze kukola bibye thank you namukwaya in fact yali ne baza so like ekisinga obukulu mu nsonga bweziti nti musuuza Eva ajja kuzanya gye bayita sympathy card abayimbi nga Dinesu bwagambye nti abayimbi balina abantu ababatwala nga ba small god naye ekyo tekifuula ate balala kusigala nga babatya omuntu tetujja gamba nti buli kaseera bayimbi banaava eri bajooge oba bakozese bannamawulire okozesa waliwo omusajja omukulu gwe banywesa omusulo waliwo omusajja omukulu gwe nalaba nga anko omu ku bakyali bange amufuukamiza
waliwo omusajja omukiba gwe yagamba sikwagala nasigala ng'akyawuuba empale ng'ate omusajja tumuwa nnyo ekitiibwa. Waliwo ye musajja y'omwoyo bwe yali ku mukolo gwa Catherine Kusasira Kamiliyoni yali amunyiza embadiya okitegeredde but ng'ate bakozesa bannamawulire okubiikirira n'okujooga nga basponsoringa ate abo abayimbi abatujooga okitegedde. Ekisinga obukulu nja kusekera nnyo Alpha anti Alpha ye Eva mukwano gwange nno ddala naye Alpha abantu babiri bali obsessed with Kenzo ne Bobby Wine. Alpha musango no tasobola kulaba he can do anything simanyi kyabafunamu simanyi nnyo kyakolera naye ng'omunnamawulire olina okubeerako n'ebintu byewesigaliza n'otabeera na corrupt mind. Nze okukolera Palaso tekitegeeza nti sijja kugira bibi Palaso byakoze era nja byogera malemu defending naye tekimpa authority kugenda kuvuma munnamawulire munnange atayagala Palaso kiba kikyamu. Okay, ndabye amugana wange Marco William ndabye Kawalya Kaiyz nga babikira nze naliwo Uncle Dennis yakimanyi ne Jacob akimanyi nti Kenzo bafunamu obutakanya ne James Proper mu biseera bya gundi ebyo waliwo MTV wezabeerawo battle zaabwe ezo nga olutalo nomanyi because nali so close ne James ne basindika amana ne bavuma ne bakola biki ne bavuma ne manager kenyini manager beta n'avuma ne screenshots nkyazirina okitegedde naye nga abantu nga gobuuza what happened nga bamanyi ebyabwe but at the end of the day banasa banange sikulinaako obuzibu nze kankubulire abayimbi bennyini they are the commanders of their groups tebakulimba nga gundi abatakimanyiko fenda tukola n'abayimbi fenda tubimanyi date gwe tuzanye okitegedde okutuuka okudisrespectinga Jacob n'embaata ezimu ento ezakajja oba okulaba ku basita nazo nezimanyira Jacob si kituufu ezimu kwezo mbaata you can't just come n'omanyira omuntu nedda ntambi gimuzo togenda vuma togenda yisa mbaata maaso ani mbaata. It is because bakazola bali babereza bintu by'abazungu bajjako babo lwasama bayasinga fa bali passionate ku industry natandika ba following nga ni kujinje ses okitegedde. I think I was in 2007 2008 there. Okay, ne bateekawo balala ne bakoppa zino embaata ezakayiga omulimu tezagala okwonoona omulimu. Okay, tetugenda kukkiriza Desh kulinyibwako n'abantu abatasaana tetugenda kukkiriza bannamawulire kujogebwa nga mwagala tujoga. Lwaki munnamawulire yasizinga fire omuyimbi bw'asizingako fire obusajja bwe oba obukyala bwe buvaawo ekyembaata sooka okisazeemu ekiseera ekyokuba nti ffe bannamawulire tulina okubeera nga tuvunnama. Bannamawulire abasinga they act like beggars tebasobola kuyimirira ku mazima olw'okuba nga bookyayo emitwalo ebiri. How can you accept your mind to be corrupted like that? Bogus. Deshi, ebigambo byange mbimaliza nga bitono ndi omu ku timu Jacob. Buli agenda okulumba Jacob, nja kudefendinga Jacob because Jacob kyakole si Kenzo yekka. Ze babulire Jacob ebintu byakoledde Kenzo si bitono sobola na bingira mu ne Kenzo byakoledde Jacob si bitono. But kyenjagala okumanya ye muyimbi alivayo dinasizingako fire. Lwaki bannamawulire eva ebasizinga fire webakuba kasuku balyose ne bakikuba nze kasuku mukwano gwange nengamba abantu we bati mijja bwetu bwe yatuuka bwe ndabye olutalo liyo buli omu ali kuva eri abusajja Jacob let's not act like fans. Tetubeera na mitwe boxi tetubeera na mitwe nga batalina amagezi tutandika okulowooza kyovola beno mentality n'ebiyimbi byammwe ebyajjo yazze ne bitumanyiira ne bitandika okuvuma abantu ababadde betuwa ekitiibwa okumala ebbanga because bafuna mu miliyoni ata mu miliyoni 10 stupid. Oli munyiivu mukko anko otegedde no like amazima tosobola kudda ku Jacob n'otandika muweebuula bwotyo tosobola kudda ku bannamawulire mutandika obbagamba we seize fire ffe tetulibeerako batuufu fenna tugenda kubeera babamlikas
tubakombe Asoloteria, thank you for the gift. No, desh mutandika okulwanira omulimu eno program ya kuweebula muweebudde bannamawulire mwagala kuweebula Jacob Tokikola bw'otyo eno program si ya kuweebula ssebo nedda